njagala otegeke obuyimba bwe bwonna bwonna obukube bugweyo. Alright. Kakati kyembasaba obeera nga tetwakuwadde mulimu bakuba bifaananyi teweetaaga kuyimira mu maaso g'abagole. Yuzuuminga ng'oliwo otudde. Tewaweddwa contract ya bifaananyi, please don't dare cross mubagole baffe. Kakati njagala selekta abagole oba ntambulize mpola mpola oba natuuka wano ate next man nembeera okuwona bajja kubadde emabega batambule nga babavaako emabega. Mwabasooseewo nammwe abazze ojja kubagoberera nga tubavaako emabega mpola mpola peya peya. Bakadde bamala okutwala ebifo n'abagole baffe nabo baliwe basa ku kikkoowe mpola mpola ekiddirira tugenda kubeera nga tubaleeta.
okuteekateeka abagole bange babeere nga beteekateeka bulungi nnyo basobole okujja. Abagole bange mubambe n'akayimba kaabwe. Njagala kusaba abali mu ffumbiro kasita mubeera nga mumaliriza muntemyeko mangu ndeete omwami n'omukyala ba Anthony bajje mu budde buno. Kale katwebaze olw'ebyokulya n'okunywa. Katonda waffe omukulu omukulu ataggwaawo olinnya egganzi ly'omwana we Yesu, tukwebaza Mukama olw'olunaku luno. Tukwebaza olw'abaana bo Anthony ne Gloria. Tukwebaza n'olw'enteekateeka eri wano Mukama. Tukwebaza kubanga wateeseteese ebyokunywa n'okulya mu makati gaffe. Tukusaba Katonda waffe tubirye bituwe amaanyi okukola Mukama nga bw'oyagala. Tusaba omukisa gugende eri abo ababiteeseteese Katonda julizeewo ekyomuyiika. Twegayiridde n'okusaba n'okwebaza byonna nga tuyisa mu linnya egganzi ly'omwana we Yesu Kristo omulokozi waffe. Njagala kusaba mukyala Anthony omwami omukwate ku mukono omutwale gye bategekedde effumbiro, alambule ku byokulya ebiri eyo n'ebyokunywa, ate nga bwawerekerwako your maid of honor and the groomsmen ne ba girlmaids nabo bagenda nabo, ate n'abantu abalala nga bwe banaabanga badiringana mpolampola. Njagala yakulidde effumbiro nga bw'ogenda okusitula abantu, sembera wano ojja obasitula empolampola ng'obalagirira wowe bagenda. Twasambingidde ku buuyi buno obwa wano, buli gwe basitula ajja kubeera nga agenda eno. Njagala kusaba nga bwe tuli nti ffe ab'amasaaba ffe tuwasizza olwaleero ate nga tufumbiddwa. Awulira, ffe tuwasa ate nga tufumbiddwa. Ffe tufumbirwa omukyala Gloria. Katwagala kusaba bakadde baffe abatuzaalira omugole omukyala, nabo bajje tugende n'omwana ow'obuwala tulabe effumbiro gye liri. Kakati abalala abasigadde ngenda kudda mbalulira ekyokukola ne bakadde baffe abatuzaalira nnyinimu omwami ow'Epukulu Anthony. Tusooka bagenyi kati bali ab'esayidi y'omukyala be bagenyisibwe waabo. Tugenda okusooka basaba bakadde baffe omaama awamu ne bataata tugenda kutteko nabwafuuse doogu kamera kuba kati seetegeera.
Musaana. Ani aleeta entebe y'omugole? Agiteekere ddala wano wennyini. Yanguwa. Entebe yo bagenda gireeta. Entebe yo bagenda gireeta wano wennyini. Oba olindira. Kale banyabo ne bassebo abaagalwa. Mukkirize twabategeezezza nti abagole Katonda waffe omulungi tuzze kukwebaza. Tukwebaliza ddala nti olunaku luno walumanya ate n'oluteekateeka ku lwa Gloria ne Anthony. Tukwebaza kubanga waddamu okusaba kwabwe. Mukama Gloria mulaba ng'afukamidde nga nti Mukama mpa omwami ng'alinda Anthony. Ate n'okikola. Ne Anthony naye n'asaba n'agamba nsaba ompa omukyala mugogofu ng'alinga Gloria. Kati olunaku luno Mukama tuzze kwebaza kubanga waddamu okusaba kwabwe. Weebala olw'obudde obulungi nti okuva ku makya Mukama nga bwe twakusaba tewali nkuba ate omusana nagwo gwakirira katonotono. Mukama oweebwe ekitiibwa. Katonda affe omulungi nkwebaza olw'abagenyi bonna b'oleese totutuusizza bulungi. Tukwebaza olw'omukolo guno nti okuviira ddala mu church Mukama ogukoze era ekitiibwa tukizza gy'oli. Kabaka w'abakabaka ne mu kaseera kano tuwongerera okwaniriza omwoyo omutukuvu twala ekifo ekisooka. Leka emirembe gyo gimaamire ekifo kino. Leka okubeerawo okwo ku taking over right now. Mukama w'abakama gwe bw'obeera mu maseekati gaffe tuwummula era ebintu byonna Mukama bitambula bulungi. Wetwalira ekitiibwa olunaku lwaleero gulumizibwa nti omukolo guno egunaggwera nga buli muntu agamba nti mazima Katonda akikoze. Oweebwe ekitiibwa Katonda waffe byonna tubisabye n'emmere gye tugenda okulya kitukuze Mukama wabule waalumu olubuto etukole bulungi tweyongere okwagala n'okuweereza mu linnya lya Mukama waffe Yesu mwe tusabidde. Amen. Tweyanziza nnyo omusumma Uganda we're a future in thy hand, united free for real, but together we'll always stand. Fabana balero katulwane okukuza Buganda gatujjukira nnyo bajjajja baffe abafiirira ensi yaffe. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Nze nayimba ntya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira fuga Buganda bwonna naffe nga tumwesiga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Kansabe abazadde abali ku buuyi eno olw'omwana omuwala Gloria batuule. N'abalenzi abawerekeddeko ttone namwe mutuule. Ate n'abazadde abali ku buuyi eno abatuzaalira Anthony nabo batuule. N'abaana abawala abawerekeddeko Gloria nabo batuule. Kakati banyabo ne bassebo njagala kusaba
next man awamu ne maid of honor buli omu afune waatuula. Kaakati banyabo ne basebo ng'omukolo bwe gukoleddwa olwaleero, omusumba bishop ogw'okugatta abagole bano era okuva n'olwaleero nga bali omuntu omu, njagala kubasaba mutubuubireko omwami n'omukyala bawebukulu, mutubuubireko. Kakati njagala kubawaayo eddakiika emu, obanga wazze ku mukolo guno ng'ozze kusunga obanga ozze kugeya, kozesa edda, obanga olina kyoyinza obageyaako obageye. Obanga wazze kugeya watona ova ku mukolo nga tetukuwadde chance, olwalaba nga baliko ekyokugeya abagole batya, ne bwebanga tebaliko kyakubageya fena tugambe nti mukama waffe yeebazibwe. Banyabo ne basebo abo ye mwami n'omukyala bawe wepu. Nakati njagala kusaba Anthony, tandikiraawo olabe nti omukyala wagenda okutuula wayonjo, omutimbi teyataddewo ppini. Yii byetegerezo olabe, olaba nga tewali omukyala omulage w'abaatuulira, kubanga omukyala tumuleese waffe olwaleero. Mwami w'ebukulu ne mukyala we, ate ne bakadde baffe abatuzaalira omugole omusajja n'abakadde abazaala omugole omukyala, okutwala omukisa guno bajjabo ne basebo okubaaniriza akawungeezi kano ku mukolo omutukuvu, omukolo gw'ebyafaayo, omukolo ogw'embaga. Abantu abasinga b'omuyita ku kyaki alowooza ku kyaki yeewali embaga, ku kyaki wabaddeyo okugatta abagole, kati tuli ku mukolo ogwaki ogw'embaga. Eno y'embaga. Njagala okubaaniriza banyabo ne basebo, tumwebale nnyo, mwebalire ddala. Atafunye mukisa gubeerako mu kanisa wali e Katabi, abagole baffe bagattiddwa mu kanisa eya Mountain Zion Church e Katabi, era ng'omukolo gukulembeddwa mu mukadde waffe Bishop Kasirye waali wano ne ku mukolo mulabyeko, nsaba taata ayimirireko. Yo ye musumba. Ebigambo byayogedde byekyanzijukira naye neerabira nnyo. Agambye Anthony, omukyala oba omufunyi, omukwano gwammwe okulaba ng'okufuula mupya buli lunaku, beera buli ssaawa ng'ofunayo akantu akapya. Okitegedde muganda wange? Abadde abuulirira gwe naye nga n'abalala bamaledde okufuna ababwe nabo bakola batya? Nabo nga ababuulirira. N'agamba nti omukyala oba omufunye tomuleka kubeera awo. Bw'oba omufunye nga we omufunidde entebe, Anthony ndi naawe. Wiiki ejja omukyala ng'omutwalako e South Africa. Wiiki eddako eri mu mwezi gw'omusanvu ng'omutwalako ku bizinga by'e Zanzibar. Omufunire akantu akapya buli lunaku, nti omukwano gwammwe mubeere nga muguzza ojja. Munzikiriza abaagala banyabo ne basebo, twala omukisa guno okwaniriza bakadde baffe. Njagala okwaniriza taata waffe atuzaalira Gloria ne bataata boyise nabo. Sigenda basitula mwenna naeddabirawo bataata, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwaniriza bamaama abatuzaalira Gloria, namwe mutubuubireko oba muyimirireko tubalabe. Tulabirawo bamaama banaye, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwaniriza bataata baffe abatuzaalira Anthony, muyimirireko bataata bakulu bannange banaye tulabirawa. Ate ne bamaama banaye mwebale nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Anthony oli wa mukisa, nga tusembedde okutuuka mu makati g'omwaka. Embaga yo y'emu ku ezo ezisembeyo mu kitundu ekisooka eky'omwaka. Era kkiriza nkutegeeze nti abantu bano tuli nabo. Tulina omusumba ate nga ye musumba naawe mwennyini akusumba, Musumba Evelyn Mugalya owa Peculiar New Life Church wano mu Lugonjo. Atuddewa musumba kanisa eryeno.
era njagala okusabako MC wange bwe tukoze naye erinnya eryange nze Sharifa ate eriryo yenze Sharifa ate oli ye Lucyamuzi. Kakati okusaba osooka olikoganayizinga abagenyi abali wano abamu kwabo tutegera tubajjayo mpolampola. Anthony ne mukyalo bamanye muli ba muwendo okutuuza abantu abo. Tweyanziza olw'akakusakanya empereko twongera okulikogonaizinga abasumba kusaidi ya Anthony omusumba Grace Lyagoba naye waali masekati gaffe. Tulina omusumba kusaidi ya Gloria omusumba Emma naye waali. Ate era tulina omusumba Jackson kusaidi ya Petulia, that is Anthony. Bane twakubireko mu ngalo tukola emikolo abasumba ne batajja bwe baba weebali tukube engalo tukube engalo. Bano abantu ba muwendo Gloria ne Anthony si ba muzannyo basitudde abasumba eryo gye lya Katonda. Tulina omusumba Kubo David kusaidi ya Gloria naye waali. Tulina omusumba George kusaidi ya Anthony Petulia New Life Church naye waali. Apostle Michael naye tumulina kusaidi ya Gloria. Banange saidi eri engalo ntono tumaze munyamaanyi kusangireko bannaffe bano. Nga n'abalala bwe beeyongera okujja abasumba tulina bangi. Omusumba Kasirye naye waali. Ate njagalera okwongera okwaniriza abagenyi baffe nti tulina wetwogera tulina bannaffe aba Daifai mwanike ku mikono we mutudde. Daifai mwanike kasaale. Sensenyo okubalabako ebyamaanyi. Tulina abasuubuzi abakola ne maama bakolera ku Entebbe Kitoro Market Complex bali ludda wa mwanike ku mikono tubalabe. Banaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Tulina Lake Victoria Hotel. Banaye mwanike ku mikono tubalabe we mutudde. Yes. Guys, you are so much most welcome. N'abalala bakola nabo workshop nabo webali. Baliwa ba engineers abakola ne Anthony baliwa. Babako engineer Mwesigwa n'abalala balabe mwebale nnyo mwebalire ddala. Ate era mulimu n'abagenda okuweereza ngenda basaba bajje bateekeyo engineer Mwesigwa tukuwaddeyo ennyimba 2 ziteekeyo. Wamala okuteeka tutandika okusanyusa ku bantu baffe. Kkiriza twanirize abantu abavudde mu Lugo City. Nemasula mu Lugo City muyimirireko Lugo City. Muyimirireko Kasaale eddakiika 2 tugenda kuwaayo the siblings on both sides. Ku side ya Tone ne ku side ya Gloria dakiika 2 tunaakoma tubabuulire bameka abalala abana nga bagenda kuba kyeboogera eri abagole baffe bano. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Select ogirompayo ka item awo waamu omwami Moses Pagan ate emikwano gya Gloria bagenda kulengerwamu mukyala Sala Mawuku bagenda kujja mulundi gumu naye boogerere ate mu interviews ez'enjawulo. Era akakayimba akabaleeta
Nanzenge. Selector, nyongera mpeyo ku music mtono musendekereyo. Music wachi. Engeri gye bagenda okuva mu bidduka ate batwale ebifo byabwe. Abagole nga batuuse wano tugenda kusooka twebaze Katonda. Tugenda kuyimba national anthem yimbe n'ekitiibwa kya mwebale nnyo mwebalire ddala. Ladies and gentlemen, I would wish to welcome you Ladies and gentlemen, allow me to welcome you. I would request that if you are not among the service providers, please take your seat. And immediately I will be informing you what should be next. As we talk now, the bride and groom are already here at the venue. So next we shall be way to organize ourselves and usher them in. As I announced earlier that we shall start with a prayer which shall be led by Pastor Grace Yagoba. Sorry, I've adjusted the agenda. At this moment, I'm requesting Pastor Grace Yagoba to bali muno bonna perekeze ne gundi batudde bonna bali nilo baba genda ita side couple new married couple Mr. Wepukulu and Mrs. Wepukulu. I will request all my service providers to take your positions. The ushers, please usher in our visitors in their well-organized seats. Secondly, I don't want to see any other guests being scattered around. Kubanga kino kijja kuweebula omukolo gwaffe. Twagala buli omu alina w'atudde. Tujjako aba service provider be babeera bakanga beetala abagenyi batuule. Bw'oba ng'otudde ebintu byo by'omugaso bikuume. Tojja eri MC n'omugamba alanga essimu ye bagibbye. Kiki ekireese ba MC tuli babiri. Waliwo nze ne Sharifa. Tusaba kuuma ensawo yo, kuuma engatto zo, kuuma essimu, kuuma ssente zo. Tusuubira wayinza okubayo abalala abazze nga sibayite ate nabo nga banyumye bulungi ngaffe. Terefayina ez'enjawulo. Degwe Marvin. Luimbaji.